Waliwo akabinja k'ababbi mu kibuga Kampala nga kano kapya era kayingidde n'obukodyo bupya era gwe wenna atambulira mu kibuga Kampala osanye okubeera omwegendereza okwetegereza nnyo omuntu oyo akutambulirako emabega oba alaganga ayina ekigendera oba okutuusaako obulabe. Waliwo akatambi akazi kasasaanira ku mikutu gimugatta abantu nga kano kalaga nti kakwatirwa ku Ben Kiwanuka Road mu kibuga Kampala ng'omwami bamukuba omugere ate ne bamunyakulako akasawo ke yali alina n'ebintu ebirala byali alina mu nsawo ne babitwala. Poliisi olunaku olwaleero ekakasiza nti emaze okukwata omuvubuka ateberezebwa okubeera nti ye yalabikidde mu katambi kano ng'akuba omwami ono tteke. Ekikolwa nga kino kyeyongedde era wenjogerera kadde kano waliwo obutambi obulala nga busatu obwakafuluma obulaga embeera eno. Omuvubuka ono gwe bakutte yani era biki byagambye poliisi kubanga abategeezezza nti balina ne munnaabwe omulala oba komanda abaduumira okubeera nga ate bakola ebintu nga bino. Ebyo n'ebisingawo byewetedde ku Mukutu Viki Exclusive agange nze wansaleko ejo togebaza okubeera nga wasubscribinga ku Mukutu atana bakubeera ngo subscribinga nga man subscribe akada ko nyamba okantere personally okaje mu kigambo personally okantere mu all kigenda kuyambako okubeera nga ofuna notifications embozi za fezo na ze tubataddeyo ate mukadde. Video jimpereka like wojiwaka like oboji waddo omuliro okutuuka neko yena gwetana bakubanga ate etuukako. Awo sibyotya olyotya gwe munange yona jjo sinzidde okubeera ngo ndabira era ndi wano nsinzira n'okusaba Mukama Katonda akutere omukisa mu byeyo byonna byotuusaako engalo. Poliisi olunaku olwaleero ng'eyita mu mwogezi waayo oba omwogezi wa Kampala n'ebitundu ebiranyewo Luku Wesigire avuddeyo n'akakasa nga bwe bakutte omuvubuka Mugisha Derrick eyeyita Musota ng'ono y'omu kubali ku kabinja akalabikira mu katambi akakwatirwa ku Ben Kiwanuka ku lunaku ndowooza lwali lwa kusatu okusinza katambi kalaga nti bakakwata oba kamera zakakwata enaku z'omwezi nga 22 May ku Ben Kiwanuka Street ng'omuvubuka akuba omwami bamuyita omwami okusinza ku poliisi egamba nti ye Thompson Mugisha wa myaka 4 eyamukuba omugere ye Mugisha Derrick. Okusinzira ku poliisi egamba nti omwami ono bamubbako emitwalo 45 gye yali atambudde najjo akadde ako ne basobola okubeera nti ate babulawo najjo. Olunaku olwaleero poliisi evuddeyo nekakasa nti omuvubuka oyo yalabikira mu katambi abasobodde okubeera nga bamukwata era yoyo gwolengera ku kifaananyi oba gwolengera ku screen yo awo. Poliisi egamba nti okukwata ono olwedde babadde balinayo bannaabwe abalala okuli Ssenyonjo Peter eyeyita Kakima, okuli Nuru Lweyama eyeyita mu Tanzania era kati omuwendo guweere ddala gw'abantu basatu ku musango gw'okubeera nti bakuba omwami ono nga bagezaako okumuggyako ebintu bye era ng'ebintu bye babitwala. Omwami muno si ye yekka wabula waliyo obutambi obulala nga busatu obuze butambula ku social media nga bulaga nti ng'abantu bonna bababba mu mbeera y'emu. Nze nganze omuntu ke nasooka okulaba waliyo akaalimu omwami omuzungu yali atambula ku street omuvubuka n'amukuba omugere yamuva mu mabbali n'amukuba omugere n'agwa wansi nsuubira buli kimu kye yalina teyasigaza. Ne wabaawo akalala nkalabyeko nga kaliko Wandegeya some sort of Wandegeya nako bakuba omukazi n'agwa wansi ne bamuggyako abeera omwana omu ndowooza bakyusizaamu bulijjo bakozesa pavers naye ate kati bakubisa migere sigamba nti oba akuba omuntu nti amukube katayimba oba peva omuntu ajja n'akutambulirako mpola n'akuva mu tteke n'akuba abuuka omulundi gumu bakuba mutwe bonna bakuba awantu weewamu okusobola okulaba nti ate bakuzikiza
Ndowooza kuba kujja ko basooka kuzikiza olwo ne bakutwalako ebintu byo byonna bye baba balina. Naye amawulire amalungi agava ku poliisi bagamba nti omuvubuka ono bamunywezezza ate n'abategeeza nti kituufu ye yali mu katambi kano era ye yakuba omwami omugere, omwami n'awunga paka lwe bamuggyako ebibye. Era omuvubuka ono ategeezezza poliisi nti balina omukulu oba komanda waabwe era nga naye ono tebamwatukiriza manya, wabula poliisi eraze nti bakyamunoonya asobola okubeera nga naye akwatibwa ajje avunaanibwe omusango gw'okubba ng'ate akozesa eryanyi. Poliisi yemu esabye abantu, kino poliisi kyesabye abantu kituufu bakibasabe olw'ensonga nti bw'olaba obutambi buno bwonna abantu babeerawo naye ate tetulabayo omuntu yenna avaayo okugamba nti oba ataasa muntu gwe bali mu kkuba. Oba okitegeera, buli omu abeera ku bibye. Wiro nno oba abantu ababeera mu bifo ebyakadde ako babeera babbi olw'ensonga nti ababbi abamu balina obukodyo, bajja ne bakukubira awantu kati ate babbi bannaabwe be bakuba enduulu nti omubbi wuuyo ne beefuula abagoba ate nga nabo babbi. Oba okitegeera, naye ate ku Beni Kiwanuka sawa 2 mu kibuga wakati bakuba omusajja ne bamuggyako ebintu bye byonna ng'abatuuze oba bannakibuga bonna batunula butunuzi bwe bati. So poliisi nesaba abantu nti ebintu nga bino bwe bituukawo mukube ku nduulu oba musobole okuddukira mutaase obulamu muleme kubeera nga mutunulanga butunuzi. Yes, poliisi tekiriza mob justice, naye ate singa muvaayo mwenna manyi abawerako ne mulumba akabinja k'abaana bano kubanga ndabira ddala baana bato okusinza ku kifaananyi ky'omwana oyo ku sikulini, omwana muto. Oba okitegeera, so musobola okutaasa omuntu obulamu. Nze mwennyini ayogera nali nkubiddwako ku mwala, nali ngenda kubwa ku mwala ogw'e Kivubo. Ndowooza mugumanyi. Nali nva ku paaka enkadde ngenda ku mwala gw'oku Nakivubo ku ssaawa nga 6 ez'ekiro. Nva mu Kivulu nkutte kamera, nkutte laptop, byonna biri mu bbaaga. Omuvubuka najja n'aŋŋamba nti papa olinamu awo ebbiri ngende nywemu sigala. Omuntu bw'akusaba ssente ng'akugamba nti njala yeemuluma oyinza okukwata ssente n'ozimuwa, naye ate oli bw'akugamba nti mpaayo ssente njagala kunywa sigala oba njagala kunywamu mwenge, abantu abamu tetukitwala nga kikulu n'ogamba kamugambe sirina. Kati omuvubuka we namugamba nti sirina n'aŋŋamba nti kakati ogenda kitegeera, genda bagenda kukuba. Weyagamba nti genda bagenda kukuba lwenzukuka ngenda okwetegereza mu maaso nga waliwo abavubuka abayimiridde, ono ayimiridde kuno, bonna balinga abali ku byabwe, kati bakulina n'ogwa mu saako yaabwe, olwo ne bakugwira ne basobola okubeera nga ate bakunyakulako byonna by'olina. Nakyusa nezira emabega nensimbula omusi, naye ate kyewuunyisa abantu abali kukuba kadde akukozi baali bakyaliko abatundira ku makubo okwo ebintu ebimu baali bantunuulidde nga basirise, era bwe bandaba nga nziruka tewali yenyega yadde, nga n'abaana abamu baali batandise okubeera nga ate bangoba, wabula nasobola okudduka nesobola kubeera nga ate mbagwamu. So embeera bwetyo bweri mu kibuga Kampala, olina okubeera omwegendereza. Abantu b'otambuliramu olina okubeera nga otunula eno neno, otunulako emabega n'olaba omuntu eyazze, bw'olaba at least osobola okulamba kya n'ogamba naye shaati engoberedde okuva eri, n'okyusa n'osala amagezi oba n'oyimirira awantu w'olaba nti wali safe mu ngeri y'okubeera nga otaasa obulamu. Okay, nsobodde okubeera nga ate nkutuusako akadde kano, ndowooza tusisinkane mu updates ezidaka. Gange nze Wansaleke Joel ku Mukutu Vic exclusive, ku oli subscribinga likinga buli kimu kisobola okubeera nga ate kitambula bulungi. Asha Kama airport pickup be bano ddala mu kutambuliza omuntu yenna ava ku kisaawe Entebbe kw'ossa n'ogenda ku kisaawe Entebbe. Brain Train essomero ly'enkuzigira okubeera nga otwalako omwana wo aveeyo nga muyizi oba aveeyo nga nawe ssente zo w'oziteeka olabako. Mukama bankuumire, mwera.